Uganda okyagijjukira? Sikyajjukira waŋŋamba mbu byakyuka. Wano wayita wano ng'ogenda oba ine wala nze simanyi sikyajjukira. Nze bali mu ggwanga ly'e Masaka baatugamba waliyo kati ekisaawe. Kuba baatuleetanga mbuzi. Batya mwagenda mutya? Twajja bangi. Babeetera mu loole kugenda? Mu Fuso zaali 2. Ne batuyiwaawo ng'embuzi ne batwala. Alimba. Omuweereza n'azirya. Abalaba talina kyakwagaza. Lwaki oba oziweereza boyfriend ate ziweeza abafamire bazire naziweeza boyfriend? Banenkubuulire tewakyali muntu yeesigika mu tekikumala mukyalaani. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Entebbe International Airport otuli bamuyitaani ono Ndi munyi. Ndako yomba ojayombera ku kamera beni wuno wama igwani linyalyo ani Ntaba Benedict ntaba yani oyo anti mama ado chamujukira adali adamu buzo chamujukira mama bane kulika ngo wafuka muzungu naye sakula kongo ogenda ndabe ngalo nganje wafuka muzungu tuzunguwala obulamu bulungi. Ekibana ekirungi enjo batoyongere mabega tuine enjo maira wano ku kamera omumanyo enjo tero mulyanga tumwogerako oyo mukyala gundi bawe yamuteeka bawe yali segeze wadde following okuba mabega mbadde mba followinga naye enjo mwana wano saabitegeera wengere koti mabega ayimire wali eri ave mu kasana gwedda side zeno enjo da side eri akasana kaleme kolaki oba jangu nda abantu baduse utula neno ku mukono gwa left eno tula neno wengere yoko wali eri tula beni wano nganiriza mama mami omulabi obadde omaze ebbanga kinga tomulaba tolimanyi yagenda oli mu wa kibiina ki sikyajjukira kati ate oli mu kibiina ki ngenda mpithiri ogenda mpithiri mami sookoddemu omwokaaga omwanirizeko yagenda datoba baddala oba yeyo omutegeera kati obadde obeera naani ewaka ne taata abeni wagambirawo taata waliyo anti ewamma bitoofu waliyo ki toleeta obuzibu aneno ogamba oti apo soko nzijukizeho ku linnya lyo nvaako lwaki mba nkuvaako munnange bwe tubadde tujja wano ne jjajja Museveni naye abadde ajja eno oba abadde agenda wali kusesa oda agenda wa ekkubo ne balitugobako tomugamba gwe nti nze nzija owaayi alinga ataakitegedde yansobedde naye bangi bagobyeko n'abatusinga tetulina kyakkola kwale tuliyingira waliwo omwami gwe tulabye nga tumujjukira toliko ku NUP awo era yatugoba mu kkubo awo kati waabajja teri aliyitako ye yalina okuyitako mulina ogguma kubayiseko okuva ku Northern Bypass na Joininga Express nga tulina okumulinda alhamdulillah oba tuuse wano obudde kikuba tiketi yabadde eraga ssaawa 4:55 ya kumpi era kuba ntuuse ssaawa 5 n'eddakiika 11 bazigenza okuwera 3 beniye nga wali eri Busega nga atulinze ffe 3 kitundu bali tusimbudde naye obudde nga omanyi jjajjaye wabeera gyatali asala ng'olina bize nkimanyi okwasaganya mengi wallahi mbadde waka nkubulira amazima mbadde waka wengudde okujja sina bize bwe mbadde walala because nze wentuuka wano omuntu nze alina omusookawo then najja naye this time round gwatusoseewo naye tubadde tulina kyakola munna ntuuse tofaayo alhamdulillah Uganda okyagijjukira sikyajjukira waŋŋamba mbu byakyuka wano wayita wano ng'ogenda oba ine wala nze simanyi sikyajjukira nze bali mu ggwanga ly'e Masaka baatugamba waliyo kati ekisaawe kuba baatuleetanga mbuzi
batya mwagenda mutya twajja bangi babayitira mu loole kugenda mufuso zaali 2 ne batuyiwaawo ng'embuzi ne batwala alimba n'abatwala ne batutwala embeera yali etyawo ng'ogenda awo embeera muneetwali mu ssanyu ppitirivu twasanyuka nnyo wali oyagala ogenda okola kafaane kafe kalungi ekyamazima nali ngenzeeko mu vacation nekikwatirayo vacation eyo gyewagenda eyo obaddewa Saudi obadde Saudi tobadde Kadaama anti era vacation ate obwakadaama buno nali ngenzeeko mu vacation wummulamu ng'ogenze kuwummula yogere omukulu kasita oyo wali wummulamu ng'omuntu era wagendako ka vacation ng'abakyala bamwe baagala okuwummula otyo kati munene ekikwatirayo n'ogamba kobeerereyo ddala neŋŋamba kambeerereyo ddala nabbeeni omulese etyo ono era nali mulekedde taata awuliriza akafuba omulundi omulabye wamuleka ayina emyaka emeka ogamba nkyajjukira omazeeyo bbanga ki namuleka oba ayina emyaka 7 omazeeyo emyaka emeka 2 maze emyaka 2 n'emyezi 7 contract eweddeko bulungi baboosi tebakuganye kudda abamu bamanyi okubanga bakomawo waliwo infact embozi y'omwala gwe tuliko olwo bawagirabako eyagwire eyo eddala ali ku deportation bambi nagiraba yagwa eddala sente yaziweereza boyfriend gwe yasanga ku whatsapp boyfriend zonna n'azirya mbu ate n'amusuula eddala ali eyo oba alikomawo atya bwe batukola abantu baffe ab'e Uganda omuweereza n'azirya aba alaba talina kyakwagaza lwaki oba oziweereza boyfriend ate ziweeza abafamire bazirya naziweeza boyfriend banenkubuulire tewakyali muntu yeesigika mu nsi muno oyinza ziweereza ab'ekika kyo ne bazirya ate ono n'akubuulira nga wali omuntu mulamu naye ng'omusanze ku whatsapp munnange laavu abantu abamu baggwamu laavu n'asiriwala ebasiriwaza ate gwe tekusiriwaza nze laavu tensiriwaza nze njisiriwaza mazima otakkiriza nti eyinza omusinza amaanyi nze mune laavu tensinza maanyi bitambudde bulungi gy'obadde alhamdulillah ezo gwe teziriiriddwa bitambudde era kya bulijjo balyako ekyo kirala nti okwawula n'okubba byanjawulo okwawula si kibi naye okubba kyekibi nze kale banjawula tebaalya wabula banjawula alhamdulillah bane mwebale kwawula because namwe mba mwini beesasulako okubaliza ewamu tebalina kye babanja kati naye ng'abbanga lyomaze olina kyoyinza okuga nti banayinza otunula katebe nga weekalyawo nekino nekiri siikulimbe essaawa eno kuba ekiri mu banka z'e Uganda sikimanyi mu banka nabulwa omuntu omwesigwa ayinza okunkolera ebyange banka then ng'oziteekayo tosinzeeyo ne baziwayalingako badde nga nsindikira omuntu n'azibankinga then nakuwa bulisiiti nampeereza zirisiiti so olina kgenda okebera account otyo kati awe naategeera ki kye nnina ki kye sitayina kitegeeza obalabalamu bulisiiti obuyina omanyi nti nayo sente zange bwezi zona okeberako account era banka weegeza n'enzibira ngyeyambulidde wetulio n'atuyita era ajja kubeerawo nga mbakolako emikolo Equity nange nno gye ndimu naye erina app singa ali wafuna app ali badde ovudde olingo zokebedde nagikola app netuuka neggwako nenjirinyuwalinga neggwako kale nembyesonyiwa ate nabyo nga binsumbuwa nenjireka so oli ready okuba nga tukutwala Makindi ngenda Makindi awo esimu egosula wano mu kibuga Kampala juzi twali ekiboga twatwala Kadaama twatuuka ekkubo ne likoma nakulema n'okutuusa ewaka byagaana emotoka tekyasobola kutambula nga tuli mu luwonvu leero bakulina ate singa bakuliirayo nno yambe enkuba teyatonye bakutonya singa ndoza tukyali eyo nebambi kulikayo balegenda kuhasolinga n'ovuddeyo munnaye abamu tebaagala bayita bakadaama goli free nakyo erya Kadaama hate bali eryatubatizibwa tukola ki tewaba tewali kyakola bw'olimpita nvaako ki kalowooza kikuwa bakadaama banno gw'okomyewo bagamba kyaba kyalinayo ebbanga akyabuzaayo omwezi akyabuzaayo emyezi egiwera akyali eyo nti beekuume waaba abuzaayo ebbanga ettono okudda yeekuume nnyo kiba kitya ng'onaatera okukomawo ng'onaatera okukomawo oyita mu bintu bingi bitya abamu baba tebagala okomewo bagaba obutwa n'ofiirayo oba noddamu bagaba obutwa abamu bwebuba obw'amaanyi afiirayo obumu babupima nga aba yakatuuka eno n'akola ki n'afa waliwo n'omwana
namulaba ku internet okwo kirabika bwamunafuya mangu yafiira Ethiopia kukisaawe nakutukirawo kati Kadaama wenna ng'abulayo ebbanga myezi 2 myezi 3 kwekuuma nnyo ery'Omuwarabu ne bw'oba obadde oyina omukwano mungi gyali omanyi abantu abo tubatwala mu saketi naffe mumanyi bavuma tetubavuma wabula naffe tubatwala mu saketi kuba Omuwarabu oyo bw'ogonda ennyo akumanyiira ate nnyo ekisusse kati wabeerawo ekiseera ky'otuukamu naawe n'omukkakkanyamu naye ate bw'oba onootera okudda oba olina okukkakkana ate nnyo bakugamba togenda omugamba kaŋŋende nkomewo awo oba olina okumuliisa enjiri nti ogenda nodda ate n'obukkakkamu obw'amaanyi otaasa obulamu gwe mbeera tebadde mbi bwe twegereza ku gwennyini ku sayidi yo ku sayidi yange alhamdulillah bibadde bitambudde si bubi nnyo wadde era temubulamu kusoomoozebwa ng'eyagenda mu nsi etali yiyo abantu n'obasanga abatali bansi abatali bazadde bo bibamu ebyokusoomoozebwa bingi naye ofuna engeri gy'obihandolinga kuba toba mwana muto n'ofuna engeri gy'obihandolinga n'osobola okumalako bulungi tugenda kwongera tunyumya ebingi nooza ebisingawo nga tutuuse eri tufune akatebe tutuule kuba kyemanyi wano okooyeewo ennyonyi ebadde etya wano ng'ojja ono abadde agala akulabe ng'okka omugambe nzuuno maamawo nzuuno nzikka ennyonyokka agenza otuuka ntakakasa nti ova nabweru wa ggwanga gamba mama alabika alimba abadde Masaka waliwo emmotoka emuleese wano bwe twalikedde abadde ajja kulaba munyonyi ng'omuwubirako ng'ekka yandize omwana wange nandaba we mubuubirako ebadde egenda yitawo bw'otunulanunula wano ewuwa alimba ono alimba ero nakyo jja kulaba bwe tuyingirawo muno jalaba abantu nga bawantuka ogambe bano abantu eno bavaawo wali okuba eriva e Masaka oba wale tojja giraba bambi adde agala kulaba nnyonyi ngekka oba osobola omuzaayo n'agiraba neggwe n'omulwisa ezo nansobi izo amma n'omusajja oba muzeeyoko wali munda alaba abalala nga bakka kisoboka tekisoboka muntu lyazamanya nnyo ab'ekisaawe wano ziwamatuka wayiwa sayidi eri kuba singa ziva ntwale betu tuziraba ziwamatuka sayidi eri ziyita Masaka eno bwezi ne zikka yonna zivaayo sizirabangako wano munyonyi yiyo tugirabika sigirabangako eyinza okuva eno neyeetoolola negenda nekka naye wano tetugiraba erabika eyiteeyo wala wama nti wagirabeko erabika yeetoolola tasobola giraba abantu wano tujja n'abantu nga bakima abantu nga yesunza agirabengekka nti eyo muuyo anti mwali agambye budde bwe butyekka ennyonyi tetuziraba wano nga zikka ziyita eri waggulu talina njawulo nga tewali kwakamu anti zaabakoowo balaba wama mami omugamba yo kiwuuno omugamba yo kyakomyewo bako kyomugamba mubuuzi oba kuleteddeyo akagaali oba aleeseyo kisoko mubuuze agenda bingulira nga tutuuse ebyo bino bisinga ebyeri oyagala bigulire nga mutuuse omugamba yo kakyosoma mwawumudde iye tudajula ku February nga 5 omugenda okudda nga mugenda wumula nnyo wabadde wakomeka ku lumu simanyi lipooti tennavaayo mulinze nninzi mama omugamba we kiwuuna akomyewo okyamwagala oba wamwerabira okyamwagala nnyo nyonyi bali maye kati wabeera na taata yeka ebya maama wabivaako osuubira okuddayo ku kyalo soko nzijukizeo ku nnyanja ndyerabira nze lyega lyompita maamaani oba ompita mama Beni oba ompita Kadaama oba ompita Mary oba ompita Nabuukabuuka gange oddayo ddi wiiki ejja oddayo ewa gyovuddeyo walabuddeyo kuba ekyeyo ewaani wabikooye nkoleyo ki ate wali ogenze weze kukola ki nali ngenze mu vacation yaweddeko katusuubire vacation tejja kuddamu kati ravu yokka yegenda obeerawo tegenda kuddamu vacation kale ndi ne mayira enja wano ku kamera tongera obajjukiza nti airport pickups zikolera ddala nnyo osobola okomawo n'ogamba mba mukomyewo tunyumyemuuko by the way abantu abakoma tunyumyamuuko nabo osigaza remembrance nti wakuba ku kyeyo oba okitegeera tujja ntukola program tujja uploadinga osigala ogirabeko okumala ebbanga osobola okukozesa enamba zolo back screen eyo tugenda kuva wano ku kisaawe entebbe tubeere nga tutwolekera mu kibuga Kampala bitundu eby'emakindye lyetwala omukyalo ono Mary mama Beni
ate abeere nga addamu olaba Uganda once again. So mutugoberere tubeere nga tutambula ffenna nitugenda kukoma mu kitundu ekirala. Kale tukomyewo wano tuzze naye azze tulina mutabani wano Beni n'omwami wamuyita tonaba kwa omwami wange temumuteeka mu kamera yo akugambye tajagala ababbi bangi ndeka tebanzibira musajja nange nze mbadde mayiwe omuteeka mu kamera omukola kwasa kiruti nti bannange ono yewange n'omulaga abantu osobola okulaga oweewo nga simulaba onaamusanga n'abantu onaabanenyaki nti ngamba kuba banaaba tebamanyi temumuteekamu aganya ate nga adagala akwanirizeeko tulabe haga nga ziyita aga naye temugikwata si ya kamera oba bagikwatire walabere nga talabe mubadde kale ebidagala bya puresha mu nziza n'ebidagala byabwe bya puresha tebampa ku ddwali naye sigenda kuddamu bbiga ekite kikumala kafede myangambye twala eddagala onzeyo nditutte naye naddamu nendimira kitusooseye ya musajja muganda nno yali bombo bayituweeruweero Kadaama yatusibyeko egenda okola interview mwana oba wamulaba ngaoyomvuweko baita lakaki ng'alina ebbooma nalituwa naye banna lyakalira muno ndijjukira nzigudde ebbooma ena amaze zitabawo eno tegendayo teryayo basobola ku mafuta na mafuta bagongezaamu liwo ofuna emitwalo 5 lita 10 kati ekyo kyasobola mafuta gajjamu abasuubuzi b'e Uganda kankati awo ebagali mukyalaani Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.